Kale, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon. Kastofuna ka notification yangu manyeti kakati bubera budde bwa lugambo kubiki ebiri kubira gate bitambula mu gwagala ti Uganda era ngo manyeti Fahad ni kipya kya sondo kubira gate atuletera kadde kano teketera ku video kyalingirako abalalo jakina wansawo nawe obiri gate osulawo endowooza yokusinzira ensonga ngabo ogenda okubera ngate oziwulira ensonga eziri mu ddiro ensonga za mansioni ani mansioni ono mutufu era ngo omukyala amanyikidwa nga yani ye Angel ne bawe amanyikidwa nga tayi munage ebinyumba ebyo mesodo kubera nga temunage bivayo era nga nkuba kyeyo ali mu gwanga wabadde akolera mu gwanga litake akutte wansi ne wagulu nafuddeyo ne minega temba wa update ekyasembyeyo omukyalo oyo esodo kubera nga te akuma mu gwanga lya Uganda era nga ensasage yabadde yamanyi nnyo njagala kubera nga tembi kutusako awo so kubera nga te naye wedabirako biki ebiri kubera nga tebigenda mu maaso saidize omukyala Angel avuddeyo nategeeza nti ye ebinyumba kale yandyagadde kubera nga atagivamu naye munage alinako entuyuze empitirivu nnyo alina sente azisobola okubeera nga temunage ayongerezaako era ebyokubeera nga temunage bakeera bukezi ku makya babeere nga tebamugoba mu makaago tagenda kubeera nga ate abikkiriza ate nannyini nnyumba agamba nti nze sibatumangako okubeera nga temongerezaako sente zammwe era nze ebisagala kubeera nga ate mbimanya ennyumba yange mubeere nga temunage mugivamu ensonga ezo zikutte wansi ne waggulu ngenda kubeera nga tezikutuusako tulabe ate biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso sayirize ogenda wansawo obeera nga te osula endowoozayo okusinzira naawe bwogenda okubeera nga ate obiwulira naye nga bannange si byangu nakamu ba motivation speakable bongedde okubeera nga ate munange baswala era nga kino kibeere kyakuyiga bw'oba nga olina gw'olabye ku social media nga alina kaataddeyo tokyamuukirira towulira nsalwa towulira bubi nti nze bannaye mukama yankola kinze byaye nga tebitambula abantu abasinga bali mu kubeera nga ate munange bafeekinga bulamu bali mu mayumba g'abantu ge balimu okubeera nga ate munange bagakuuma so katulabe ki ekiriwo ku nsonga ezo ez'aba Angel ne tayi n'enkuba kyeyo awangalira mu ggwanga ly'ettake ku nsonga z'ennyumba ani mansioni ono mutuufu tembaawo Angel kati ate nkunoonyamu biki gwe wanzijeeko ani gwe sitaddeeko nga toliiwo bonna mbataddeeko nga kooli nga twogera olaba obuzibu we buli bangambye Museni wakiso kuleeta ndagaano kati agenze wakiso anti kyenkugamba Angel nze gwonyigira obuzibu buvaawa mmwe kennyini mugambye tuyite Keni ne muyita Keni wazze ku live atako eyo mana gwe tetubadde wano n'oŋŋamba mpite Keni ne tayi temungambye muyite ne mugamba tuteekeko n'omukazi mmwe kennyini mmwe muŋŋambye wamambererawo musota bo kennyini bagambye mpite Keni ne muyita Keni wazze wange kwe kukuzaako ne nkugamba Keni mbwagenze nno na ndagaano wakiso era ali ku piki wonzijiddeko Keni wajjidde kati mbeererawo omusobya ayenze siina kigambo kyange kye nnaataddeyo kati ekituufu kati information kivoolese kati sooka ompe agagenda mu maaso eyo anti Keni agamba mbw agenze lireeta ndagaano bayithawe abantu ba comment section ate muli bubi muli babi nnyo tubadde wano ne Angel nga ne tayi waali Angel naŋŋamba yita Keni ajje era ekitwawudde nga Angel ogamba mbujjako jasi oba sekyo nze ŋŋenda kuvaako n'ovaako wenkutaddeko jasi omulabawo we tubadde wano Keni najja n'agamba nti agenze kunona ndagaano wakiso mbu n'omukazi waali agenda muleeta ku live kati nze obuzibu bwange buvaawo Rama nkugamba ebigambo bino wamma ffenna tuli ba content creator ffenna tuli banoonyi b'amawulire ffenna ki Rama oli kyalimange kweri incident ya Nuzzi wamanya buli kimu naye nkugamba ebigambo byange bino owuliriza n'obwegendereza alina obukadde bwange obuwera sijja kubwogera muwendo naye nga ndi mwetegefu kutasaanya singa Justin taleeta bukakafu bwa muntu aclaiminga nti ennyumba ye agenda zigwamu ogenda musi Uganda kati bintu byakwebeereramu singa Keni ebintu bye balimu nga tebali kuffe agenda kuzigwamu kubanga nkubuulire abantu bakeera ku makya ne bakola nze ntuuze nenerekereza okunyirira nenerekereza buli kintu kiramu
Oshegeera nenyingira ekibuga ku ssaawa 11 ng'abangi mwebase ne nerekereza okusabiriza nze siina muntu gwe nasaba tetulina muntu gwe twagenda we ne tumusaba seminti ne tumusaba okaaba bambi nze mbimanya era mbadde nkulaba ng'oli mukozi twazimba ennyumba eno okuva wansi ku musingi mpaka weeri oshegeera omuntu bw'aba ayagala kuvayo kutandika kusindikira muntu oyo zaffe ngenda kufa n'omuntu nze social media nze Rama nze ku social media mbeerako n'entale zange ennwana z'amaka gange nze recordings zembeeramu zibeera z'amaka gange teriyo recording gye balireeta ate n'ekirala enjo wadde byonna weebiri gwe tolina w'obiyingiriramu ku bya poloti igwe nze sinnawulira linnya lyo nti ki gwe wakwata bukwasi ssente n'oteeka ku nnyumba nze sinnawuliramu linnya lyo ebintu ebimu yadde omuntu aba anoonya likes na views ebintu emu babeeko ebakoma just ajja agenda okwagala okulipira nti nze abadde trending olw'okuba nti nina obuvyo bw'amaka gange agenda ateekemu ekintu ekibi mu bantu ekitali kituufu nja kusibya si tolaba nti alina abanene mukwana abanene be bajja kuvaayo ku olwo nze siina abanene naye nja kulwanirira eddembe lyange kuba sigenda keera ku makya omuntu oba alina abanene be ajje muntu yo zange atandike okwogera ebintu bya propaganda omuntu aleete information omutuufu naye tebalina na bukakafu abantu baagala amawulire just bw'aba yasobodde okuva n'agamba nti ennyumba si yaffe goza singa tebalina videos singa baleese dda audios kubanga Rama anti kati nze wembeeredde ku sayidi yo wabadde weewati singa omuwala oyo yayogera ne ttaayi ku by'ennyumba kyabadde alina sooka okuta ze audio ng'ayogera ne ttaayi ku byaki ku by'ennyumba oba ennyumba etuuseewa oba bulabula kubanga taliiwo ekikuuma enkolagana y'omwana ali ku kyeyo n'omuntu ali e Uganda amukolera omulimu communication thank you so much ebeera communication bw'oba olaba ng'omuntu avudde n'agamba nti ennyumba yeye lwaki taleeta tata audios lwaki tatta obukakafu lwaki tatta kubanga Rama omuntu namba mwogera ku WhatsApp obaako ky'osevinga n'ogamba nti nayogera ne gundi yansindikira endagaano kansevinge mu simu yange wano yansindikidde vidiyo babeera basevinga buli vidiyo ne bw'olisiiti ku nnyumba asevinga vidiyo kubanga ennyumba yiye babeera na buli kimu receipts babeera nazo lwaki oyo omuntu aclaiminga nti ennyumba yiye lwaki taleeta receipts audios buli kimu lwaki anti kati nze wembeeredde ku sayidi yo Ken agambye agenda leeta ndagaano lwakuba nti abantu tebategeera wuliriza Ken agambye mbw agenda anti kansooke nkunnyonnyole Ken nze navaayo sokoleke Rama nina obusungu nze navaayo nenva mu nnyumba ennene nensula wano lwa nsonga zange ziri personal era abaana abaddengako ku live babadde bamanyi what's going on nga tebiri ku nnyumba era kasita twalabye ebintu ebisatuleetinga ningamba kansooke negatte ne ttaayi tusooka ate tulabe ekigenda mu maaso oshegeera tutobye Rama tutobye abantu abatunda ku nyengoye bazitunda kuba enjo na ttaayi abantu abola toka abaguma nkitegeera ky'oyitamu nga bagamba nabo kabatunde engoye bazimbe mansioni okuva betwalaga mansioni abatunzi b'engoye ne bayiika abatunzi b'engoye z'abaana ne bayiika abatunzi b'ebiteteeyi ne bayiika wano fe aba bawawe forward abangi bayingira n'engoye waneno ku tikitoko mbu bazimbe zi mansioni oshegeera Angel timayogerako nawe ateri agenda kuvuma Angel labayo Rama omukazi wabanga akiraininga nti nno ennyumba yiye teri muntu akuzimbira kanize Rama ndi ku kyeyo nzimba kalina yange neggwanga ndi ku Dubai okitegeera gwolooza nagizimba ntya ngizimba na video buli lunaku nsiba ku simu neyinginiya kati ze yinginiya wange naye musindikira milioni 7 ambalira paka ku 10 ekisembayo ge mazima kozi siriwo sigenda kubiraba gomani video ze nyumba yange ze nina mu simu yange ziringa mutwalo esimu ejjula ne ndilitinga nejjula kozi nina okulaba ne bwasima busimi kituli ayina okukindaga this is why when natuka yewaka kalina yange nagisanga nga bwe nagizimba kozi mbeera following up teri muntu akwata bukwasi sente Rama nakuwa bugendo ozimbe nja kujja ennyumba njirabe otya tekiriyo omukazi nga tanaba kuvaayo na audio kiraiminga mbu manyambu ennyumba amanya yiye asooka aveeyo na video etulaga ku site bwe yalinga site ekyali wansi
nga site ekyakola ki ekyakula naye tolese audio tolese video ozera bibozibozi ati nze wemberedde kusaidia Angel akirizibwa atya okuteeka ebintu ku media ebitaliko bujulizi wemberedde kusaidia Angel wemberedde kusaidia Angel Mngambye Ken ni mukirasi papulezo ebigambo bibeera oleeta atya ebintu ku media ebitaliko bukakafu ndi mukirasi Rama kasembayo kana kasembayo n'amazima gali nti ennyumba ya Angel si ennyumba eryawe eyinza okugambisa mbulwa Angel tagisobola okitegeera agiyita mansion kozi yeeyiye Rama nga naye bookera n'ogamba ennyumba yange kituufu ennyumba nnene nnyo ziri mu kugamba ati n'ennyumba yaabwe ya sente entono n'ensi ennyumba eryawe egamba nti obukadde 2 3 4 5 eyo ennyumba buli muntu ogisobola Rama ng'osevinga n'ogula jasi abantu baavu jasi abantu baavu byabalema bambi naye just tulakwama Angel ekizibu ekiriwo abantu amu ku TikTok wano tebazimbanga yadde entaana okitegeera kati bw'alaba omuntu akoze ekintu alabeerera nga tekikola ki nga tekisoboka okitegeera so Angel ennyumba esobola okubanga ye omukazi ajja atupuruvinge aleeteyo vidiyo emu ng'ayogera ne Taya amugamba matiriyo tumuyiye bosi webale nange gye njagala ate bwebalema balistanse ndi mukazi munaku sirina connection naye nja kubanja justice connection nkubira ebyo tubimala imagine omuntu nange nsobola okugenda mu WhatsApp ya Rama ne mugamba Rama njagala kunyamba nyina omuntu yankola kino Rama osobola nze mugambye Ken mugambye oli omukyala waaba waali ajje Ken n'agamba talina TikTok account ate Ken ati mumulabe wano bujulizi bwe bwamweyimiridde yabadde agenda kubibwa mpaka ku ttaka agende mu kkomera naye bujulizi bwe bwamweyimiridde nga laga nti alina ebiwandiiko ebyasafulanga ssente wangi Rama ekituufu nze sayida embuze kati ekituufu kiriwa neba neera ageze kuleeta ndagaano kyova nabagambye omuntu asobola okupanga endagaano yonna naye batuweeyo audio anti Love Masa agambye nti wadde baleese endagaano Love Masa agambye wadde baleese endagaano waggulu tugenda tukogende wa chairman endagaano gye baleese ddala esoma wano ebiwandiiko bye baleese ddala bya wano tugenda kutuuka wala ebintu tubijjemu omuzannyo wangi ekiwandiiko kyenjagala oba okole ekiwandiiko mbuulira nti eno erudda emabbali eno wa mwami gundi ninayo futi bweziti ne wa mukyala gundi eno ninayo futi bweziti saga oleeta ebiwandiiko by'ennansana nga mbeera kakiri tugenda okukola bigenda tuuka ne wa chairman gye yakolera endagaano kuba kitegeeza bachairman be bafere bakola batya endagaano z'emirundi 2 nze sinnaba kufuna sayidi era njagala oyajje aleete endagaano n'omukazi bigenda mmala empaka naye babireete nga bikyamu tugenda wa chairman lwaki bawandiika endagaano z'emirundi 2 era ono agamba nti ewantu wawe ye yagula wa ewatuufu we yagula oba si we watuufu we yagula kuba chairman buli kimu bakirina ekirungi neyaguza ba Angel waali awo si wakugendera kulinnyira motoka waali mutaka wa kukyalo be bannyiniwo okukyalo ate n'ekirala omuntu yana bw'oba owadde omuntu ssente nti akuzimbire walayi bwe bayiwa matiriyo okubayo ka vidiyo call nti maama matiriyo omulabye bamuleese eyo vidiyo n'ogitereka toyinza kungamba ngu teyabakubirako simu vidiyo nti bannange nze sayidi embuze kasooke kaabemuuko lama tusooke tukabemuuko kati Ken aliwa mukomeewo bannaye mukomeewo bannange naye nga baagala okusala omubiri tugende wa asali abannange abalina omugejjo temwerabira sirimwandikiriza asali kati mujje tetuwakana tulinda Ken atuuke ate Ken bw'amala otuuka tugenda saba omukazi agende ku kyalo kwennyini abaana we bali ne LC1 nga kwali kati empaka zigwe bwe zityo kituufu mama omutuufu yaani omukazi kwali ku live obonyabo biteekemu ssente kuke leero mama oyo agende ku nyumba gye bagenze okuggyako endagaano bagende ku nyumba bwe baagula kitegeeza chairman agenda kubeera mukyama okukola endagaano 2 chairman takolangako endagaano 2 endagaano eri emu ey'omukazi gye yagulirako yemu yeyo teri endagaano 2 kati ate bano bagamba balina endagaano nabo abagitulage nga tebagitulaze bannange ebintu bizzeemu poliisi abaho
Polisi inobera kusola genda makaga bali ne wero si wanu ga polisi. Ajja yewe ndika tutasoboka. Omukazi ekintu kireka musika tugambye olikola ifuko. Jasi wangaliwa. Banange kani jango demo weleza request oba tukulinde oba tugende. Jasi mumulere tujja mu buda. Leta jasi waffe. Bamugamba Keni oba woli jango tugambe oba tuli kumulamwa. Baleta jasi. Gamba jasi akubireke na de ku live. Naye bana batulaga wama endagaano. Kubanga jikira abaho Taruwira itubwe yalyamvuma ngusinda motoka mudakika ntono nali mbalaga kati motoka. Ngate batulaga ndagaano za motoka na za nyumba mukazi agambe ebintu byonna biyina. Motoka ebinyumba byonna biyina. Wala ibatulageko bambi kuba kati wala inga bakulaga tebabiyina. Eni woba woli tulinze gwe Keni kubira wogereza request. Kubira Keni tulabo batuli kumulamu. Tugenda kuswala nnyo okujja obujulizi ku Keni omusiyazi. Ge mazima. Keni ogeje je mirimu je. Je mirimu je. Bamuyita genda zikula malaro siku baja byapa bya nyumba yangawe yawanyi cyane. Byonna abera bikola. Ama Rama Enjo bwabanga nyumba yawe mazima abera awulira yabubi esawe eno tewali kintu kiruma Rama ng'abantu kugamba mu ekintu sikichonge ekintu okimenyekedde. Yes. Okitegeeza ekyanzi gisaye ebyange nembiragako katono saati dati kola mu kiraba sagala nkere ku macyankulage kizimbe ogambe naye timeje kizimbe wakijjawa kiruma. Kati nange kambuze timo nze nazimbe nyumba wanabao bakadama ne bagambe nyumba je nabalaze endala ate wazimba kalina netuko kuvuga emotoka ngende yo mu nkuba temwaliko Rama just kakasakadama nyumba yeyo kati bakadama bwe batyo. Kati nange kankubuze timo kankubuze omukazi agamba ba Luganda ne tayi ekyo kimu nkuba kyeyonga kati omukazi ogamba awulira atya nga yesiga wa Luganda lwe amugulire poloti buli kimu ne besigangana ate notandika kukulabisa nti bibye. Ate tayi agamba omukazi yali amukwana. Yagamba omukazi yali amukwana n'amuwa ssente. Yamuwanga ssente ng'amukwana. Ng'amukwana. Togamba yo omukazi talina bulumi bwa ssente ze. Anchokola twagala tu. Neto abantu ebibeeramu eggumba kalisita. Ate nga tayi yennyini yeeyogedde nti omukazi yali amukwana ye teyali yinginiya. Tolaba nti abaayo kyate naye abalaga tufu ennyumba siyiye. Tulinde endagaano etuuke. Tugirinde. Jasi kubira Keni. Keni gwe tulinze. Lamba kyoboko. Jasi no dera tukubudde kubanga. Lamba soko demu atujeko. Sawa yonna ruzira must shine. Atulage ku ndagaano. Atulage ku ndagaano laba. Yaganye dotulaga. Yagambye yetasobola balaga ndagaano ze baje temwali yo je yaguli. Ebya Jasi byempuliriza yogera Jasi tuulire. Amata ina ndagaano gyagenda kubalaga ate n'omuntu ategeera bw'oba obaddeko wano ku live nga Rama akyazizza ttayi abaana babiri kodinze gyebiri ziseeyo nembiwulira bulungi naye nsese katono nfe ttayi yayokezza dda n'alaga nti ennyumba si yaabwe. Omuntu omugezi oba olaba temubaddeko nga mulaba engeri ttayi gy'abadde ayogera ate naye yennyini n'ayogera Rama amubuuzizza ekibuuzo oyinayo omuntu gw'omanyi ng'akaayanira ennyumba n'agamba twali basatu kati ate lwaki bibeera byabangi. Lwaki bibeera byabangi yandigenze n'abanja yennyini. Era n'agamba nti nze gwe mmanyi eyampa ssente mukazi naye mbadde sinnamanyako nti akaayanira ennyumba. Kati simanyi ate bwe binaatuukira eruzira nga n'obujulizi bwe. Naye kaakati omukyalo oyo lwaki teyabagamba mu ntukutu ne bava mu nju ye azine nayo okubalabisa bannaabwe. Yabagambye tebaddamu nagipositinga. Kati Mase kankubuulire nze nali nnumika olugambwe kuba omukazi yali tayogera nange. Yali ayogera ne Keni. Kati omukazi yafunamu okutya engeri bano gye baali balaga nti ennyumba yaffe abaana ne babagamba mbwe ebyo bitayirozi bye mutaddeko babiteeka ku malaalo mu bijjeemu. Mwaka akaseera ako. Kati omukazi n'afunamu okutya n'agamba ennyumba ye bwe baagivuma ndowooza n'awuliramu muli okwennyamira ate n'afunamu n'okutya n'agamba bano abaana bayinza otwala ebintu byange mu lukujjukujju kati kwe kkubira Keni naye mu kkubira Keni yali ayagala bafunako bujulizi obuva mu kamwa kaabwe okitegedde
era Kenny n'abakubira abo ba Angel beekaza bwekaza ekituufu bakimanyi nti Kenny yabakubira bo bamanyi ekituufu kale omukazi bwe yabakubiranga boogera n'abamazima nti abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.